Uganda. Panofa aba Absa beba kutusakesa ya feno esoka ne bagamba munange tigwengo omukozi olina okwewola ssente z'okakasa nti nno kyogendo zikolamu kiza kuza amagoba. Bwe kibanga tekize magoba ssente ezo zirekere ddala. Alina weefunire looni okuva mu Absa okutuukira ddala ku bukadde 400 singa oba olina kyogenda okukola ekiza amagoba. Ssente zino jazizza mu bbanga jazizza ku magoba ga bitundu 16 ku buli 100 era looni eno osobola ogifuna mu ssaawa 6 zokka. Singa ekiseera ekyo kiyitako nga toddiddwamu bajja kuliyirira emitwalo gya siringisi 5. Absa bagamba nti no your story matters. Era Absa erungamizibwa banka enkulu ya Uganda ate ssente za kasitoma ne zikuuma butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda. Munnanga akozesa ekkubo labuka tofiira ku kkubo. Ekkubo lino tewali ateekateeka kuleeta bubenje buva mu kukozesa obubi oluguudo, okuvugisa ekimama, okuvuga endiima n'obutalowooza ku bantu balala abakozesa oluguudo. Kale no tufeeyo ku bannaffe ate nga naffe twefaako. Naye mu kwefaako ate era mwe mulina okuzimba ekifo abanajjanjabirwa bannaffe ababa bafunye obubenje ku luguudo mu ddwaliro Enkozi. Nabwe kityo nyiga *4*4 teeka mu merchant code oluvannyuma yingizaamu teka merchant code CBSFM oluvanyuma teka mu reference Nkozi awo tekemo mwendo gwa sente gonna gwoyagala. Obaka buno bukutusuddwako CBSFM nga buwagidwa MTN, Centenary Bank ne Nature Creates. Bannafa aba AfriTalent Zubair family ne Balina Talent ne weekend eno gye bali ku Badfall Theatre n'omuzannyo Sajja B Saturday ne Sunday ku ssaawa 9:07 era akawungezi emitwalo 2.5 ku mitwalo 5 Suga Masanda yakulembedde AfriTalent Bosa Serunkuma n'akulembera Zubair family Patrick Sembus n'akulembera Balina Talents. Abazannyi bo bonna bonyumirwa ku TV ku stage mwe bali ate nga buli lwakubiri wajja kubeeranga yo Comedy Junction Sansabula Badfall Theatre hoteli y'amasanyu era nga buli ayagala ebisanyusa mu Kampala obisanga kali na weekend eno jangu osanyuke n'omuzannyo Sajja B kuba ku 07724558 okola booking. Badvalley Theatre wagidwa Delight Media, Spice Sounds, Mirembe Bedding, CBS FM ne Delta TV tukole. Olunaku lwakuna mbera n'Muganda nge Dr. Sam Kaziwe nga tulaba biki ebikoza amawulire nawa sebo lamusa kubatuuliriza. Ampuliriza nkulamuseza nnyo nkya leero nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo musaasira gwafunye ebizibu ate era n'enkyusayiza nawe watuuse ku buwanguzi. Olutalo mu Iran olwaleero luweze ennaku 12 mu Iran n'emiriraano. Tusiige ku kifaananyi ky'olutalo mu kiseera kino. Tewali kabonero konna kalaga nti olutalo lunaatera okuyimirira. Embeera eraga nti lweyongera bweyongezi buli ddakiika eyita. Era mu nnaku 2 eziyise amaato 5 ge gakubiddwa ku liyanja erya Persian Gulf ne ku kagolomolo aka Strait of Hormuz. Akagolomolo ako kagatta eriyanja erya Persian Gulf ne Gulf of Oman. Kati amaato bwegaba gasaabala okuva mu Persian Gulf, jjukira Persian Gulf yeetooloddwa amawanga mangi agavaamu amafuta. Kati amaato agatisa amafuta bwe gaveeyo gayita mu kagolomolo kano. Akagolomolo ako Oman ne Iran bakayinako nnyo obuvunaanyizibwa. Kati bwe gayitaawo ne galyoka gagenda mu Gulf of Oman, olwo ne goolekera Arabian Sea ne gagenda katale k'ensi yonna. Kati amaato gano 5 agamu gakubiddwa mu Persian Gulf, amala ne gakubwa mu Strait of Hormuz. Amaato agakubiddwa mu Persian Gulf kuliko erya Safe Sea Vishnu n'eryato erya Zephyros. Gano gabadde gamaze okutikka amafuta okuva mu Iraq nga gagenda okusaabalira gabadde gayina kuyita wano mu Strait of Hormuz. Iran negoolekeza ebikompola. Muntu omu yafudde ku maato gano 2 n'abalala ne balumizibwa, abalala ne banyululwa mazzi nga tebayina mutawaana. Kati ate bw'ovaayo n'ojja eno ku Strait of Hormuz go maato 3 ge gasindikiddwa ebikompola ne drones. Kuliko eryato nga
lisinzira mu ggwanga erya Thailand baliyita Mayurinari nalyo balisindikidde drone olunaku olw'eggolo era ne zivaako omuliro kwata ebitundu ebyenjawulo ku lyato eryo. Tekuli muntu yafiiriddeko. N'obeerawo eryato erirala lya Japan baliyita One Majesty nalyo lyasindikiddwa ebikompola lyabadde kilomita nga 46 okuva mu ggwanga erya United Arab Emirates. Era bannyini lyo bategeezezza bannamawulire oluvannyuma nti abantu baabwe bonna baavuddemu nga balamu mu lyato eryo. Eryato eryokutaano lye liyitibwa Star Gwyneth nalyo lyabadde ku Strait of Hormuz nalyo baalisindikidde drone ne likosebwa naye teryasaanyeewo era tekuli muntu yafiiriddeko. Bannyini era baggumizza nti tekuli nayafunye bisago. Kakati ku maato gano agakubiddwa naddala ku Strait of Hormuz, ekibinja ky'amagye ekya Iran ekya Islamic Revolutionary Guard ko kyannyonnyodde nti kyawadde okulabula ku maato ageesolose okuyita wano. Naye bano ne bagaana okuwulira. Baba wadde ebiragiro okuyimirira ne bagaana. Bwe baagaanye ne basalawo okubakolako obulombaganyi. So kati kino kyongeredde ddala okukyankalanya embeera n'entambula y'amafuta mu butongole. Akagolomolo kano si kaggale kyekyamazima, naye embeera ekaluubiriza nnyo nannyini lyato okulikkiriza lisaabale nga liyitaawo. Naddala kati bw'olaba bino ebibaddewo mu nnaku 2 eziyise. Omuwendo gw'abantu abafa okwetooloola amawanga nagwo gugenda gulinnya kuba olutalo tukimanyi nti lwatandikira Iran naye ne lugaziwa. Kakati mu kiro ekikeeseza olulalo gavumenti ya Iran egambye nti yadde Amerika ne Isirairi baagamba nti bajja kuba nfo za nuclear na before we basinziira okukola n'okusindika ebikompola, naye ate bamaze ebiseera bingi nga bakuba ebifo ebirimu abantu ba bulijjo. Iran egamba mu kubalirira okwayo ebifo eby'abantu ba bulijjo babiyise civilian sites. Isirairi ne Amerika bye bakakuba bukya lutalo lutandika mu nnaku 12 eziyise 1,000,000 era nga abantu abakafiiramu bali 1,300. Iran be yakakasa abantu ba bulijjo abafiiridde mu lutalo luno. Ku ludda olw'Amerika ekitebe ky'amagye ekya Pentagon kikakasizza we bukeeredde nti abaakafuna ebisago abasirikale baabwe mu kyondo kya Buwarabu mu lutalo luno bali 140. Abafu bali 8 naye tukimanyi nti ow'omunaana Amerika yo tekkiriza nti afudde lwa lutalo, bagamba yabadde n'ebirwadde bye n'alyoka afa e Kuwait. Naye nga bw'obagatta bonna abafiiridde mu mbeera y'olutalo kati Amerika bali 8 mu lutalo luno. Erimu ku mawanga agasinza okufiiramu abasirikale ba Amerika abawerako ly'eggwanga erya Kuwait. Waliyo obulombaganyi ejjukira nti waliyo n'ennyonyi 3 eza Amerika Kuwait ze yakuba mu butano, kubanga Kuwait ne Amerika bali wamu. Wabula mu kafubo wa Kuwait ogezaako okutangira ebikompola ne drone ate yafundikira ekubye nnyonyi za munywanyi waayo. Mu ggwanga erya Lebanon naye mundu etokota. Kwa tukimanyi nti aba Hezbollah bwe bayingira olutalo okuyambako Iran ne Israel netandika okukola ebikwekweto mu bukiikaddyo bwa Lebanon gye basinga okusimba amakanda ne mu kibuga Beirut. Kakati we bukeeredde gavumenti ya Lebanon ng'ekakasizza nti omuwendo gw'abantu baayo abaakafa okuva ku bbalaza ya wiiki ewedde bali 634. Lwaki Lebanon eyogera ku bbalaza wiiki ewedde? Olutalo lwatandika lwa 6 luli ne Hezbollah teyaluyingirirawo nga lwakatandika. Mu kiwandiiko kyabwe ekyasooka baavumirira naye temwali mukigamba nti bagenda kulwenyigiramu. Wabula ku bbalaza ne baga nti
katuyingire mu tutaase banywanyi baffe. Oyinza okwebuuza lwaki baali beesisigiriza babadde n'endagaano ey'okuteeka wansi ebyokulwanyisa ne Isirayiri okumala omwaka. Kati gye baali bakyagezaako okukuuma naye embeera bagenda okulaba ng'etabuse ne bayingira olutalo. Kakati Lebanon mu lutalo luno yakafiirwa abantu 634 ababundabunda okusinziira ku minisita Hanin Saidi avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu Lebanon. Kati bali 800 okuva ku baraza wiiki ewedde abe bali mu kubundabunda tebasula mu nju zaabwe. Bulabirirwa mmere na buli kimu birina kubaweebwa bagabirizi babuyamya. Mpuliza nkusigira ku kifaananyi ekyengeri olutalo luno gye lukosezza amawanga ag'enjawulo olwatandikira e Iran nga Isirayiri na Amerika balumba. Kakati ku ludda olwa Isirayiri bakakasa abantu 13 abafudde bukya olutalo lutandika, abafunye ebisago basoba mu 2,000 e Isirayiri. Ekyo ng'okitadde ku bbali ebintu ebyonoonese biyitirivu okusinziira ku biwandiiko bya gavumenti. Abantu abeekubidde enduulu eri gavumenti baliyirirwe kuba gavumenti ya Isirayiri eriyirira abantu bano abafiirwa ebyabwe mu ntalo ez'ekika kino. Insurance companies sinneetegefu kuliyirira bantu mu mbeera za ntalo zino. So bakunshuwalinga ku bintu bingi naye ebyekika kino nedda kuba bakimanya embeera ya Isirayiri gyewangaaliramu bino bibeerawo buli kaseera. So insurance companies ziba zijja kufiirwa nnyo. Kati gavumenti eriyirira abantu bano naye abaakatwalayo empapulo okusaba baliyirirwe ku bintu ebyonoonese mu wiiki zino ezigenda okuwera 2 bali mu 10,000. Ekyokulabirako abo baagala amayumba gaabwe gavumenti egasasula olw'okwonoonebwa olutalo bali 6,586. So ezo gwe muwendo gw'enju 6,586. Abalina ebintu byabwe byonoonese nga si mayumba naye nga gavumenti esaanye okubasasula bali 1,044. Abalina emmotoka zaabwe ezisaanyiziddwawo olutalo nga baagala gavumenti ya Isirayiri ebaliyirire bali 1,485. Ebyo gavumenti ya Isirayiri byeyina okusasula naye olutalo lulinga olutandika obutandisi. Nga bwe twogedde olutalo lusaasaanye mu kyondo kya Buwarabu. Bw'ogenda mu United Arab Emirates amawanga gamala agaliraanye jjukira Iran ekola obulumbaganyi mu mawanga gagyetoolodde awali enkambi za Amerika. Kati naye bw'ogatta abaakafa basoba 20 mawanga ago. Ekyokulabirako mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Isirayiri era mu bikwekweto bino bakubye enfo ezikunukkiriza mu 100 enfo ez'enjawulo nga bakolayo obulumbaganyi. Erumbye ekibuga Beirut n'ebifo eby'enjawulo mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Hezbollah. Era olunaku olw'eggulo waliwo n'obutambi Amerika baafulumizza nga bulaga nga batandise okukozesa enkambi Bungereza ziyabakkiriza okukozesa. Jjukira Keir Starmer Samba minisita wa Bungereza mu kusooka yali agaanye Amerika okukozesa enkambi ze. Oluvannyuma n'akkiriza yadde Trump yamuyisaamu eggaali. Kuba wamala okukkiriza bakozese beesi ate n'agattako n'ekyokuwaayo eryato lye eddwanyi okubeera mu mbeera ey'obwerinde singa liba lyetaagisiza eryato ennyonyi kwe zisobola okusituka okugenda okukola obulumbaganyi n'okudda bagayita aircraft carriers. Trump n'amuyisaamu eggaali nti awo buyambi bwe tetubwetaaga obw'ekika ekyo oze ekikeerezi ng'olutalo kumpi tuluwangudde tetwagala byakutukongoola. Olaba ekintu kiwedde n'ojja naye era njogera ya Trump. Kakati amagye ga Amerika gafulumiza akatambi. Bakutuusaako Etendo Worship Concert 2026 ku Lwokutaano nga 27 March ku Hotel Africana mu Kampala.
karuke kaseera k'okusinza akaleeta wamu abantu abakkiriza mu Kristo. Tosubwa abayimbi ba gospel ne choir ez'enjawulo nga Pastor Wilson Bugembe, Christ the King Choir, Golden Gate Choir, Springs of Life Choir, Jehovah Shalom, Pastor Twina Herbert n'abalala. Tutandika ssebo 10 Kawungezi era ng'omugenyi omukulu ye Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ensimbi zonna ze tunaakuŋŋaanya za kuwagira omulimu gwa Healthy Heart Foundation ogw'okuwagira abaana abalongoseddwa emitima. Gula tikiti yo oba waayo ng'oyita ku kibanja kya attendo.healthheartfoundation.org. Tiketi ya mitwalo 3, emmeeza ya bukadde 3 n'obukadde 5. Kuba essimu nooti 775 oba nooti 756 osobola n'okugula tiketi ku reception ya CBS Radio oba BBS Telefina. Bitegekeddwa Healthy Heart Foundation ne biwagirwa Chabasa Fama, BBS Telefina, I&M Bank, Kironde Family Foundation, Bake for Me, Scanad, St. Joseph Hospital Wakiso ne St. Mark's College Namagoma. 88.8 CBS FM 88.8 CBS FM. Sabula bingo achagenda maso nga bugolo era abantu abenjawulo bewangulidde omudidi. Wulira bano. Onani ono Martin Case owawa owena mugongo na busugu okedde kusabula bingo ebyuma bajjajja bakundaga wadde abakulu bakundaga. Ofunye mmeka ku nankanya okuvuguli sokoleke ekyuma kikuwadde emirikwezi namba emu ne 0 essebo eyo miliyoni egenze. Bewuliriddeko naawe beera ne mukisa neewangulira omudidi gw'ensembi mu pulogulaamu za Chabasa emisana n'ekiro. Kyangu nnyo bwe kiti gweteekako 2,000 zokka ezinakuyingiza mu kazannyo Sabula bingo. Nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwo oyingizemu piniyo oweereze. Ekyuma kye kironda omuwanguzi era ssente zo ozifunirawo mbagirawo. Va mu bwavu Sabula bingo ofune kagwirawo wano ku Chabasa. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Jebaleko ssebo omuddo gukyantawanya gukyalimu mu nnimiro nnyongera ku kalagala kali kewampa oba kaali kalagala ki Charles Empire with Master ye kaya agoba sere mu nnimiro yange kwata wuuno eddingamba leeta ku kalagala kewampa luli naawe tokajjukira linnya alisikona wano bro Empire with Master siriddamu kulaba kalanda lugo mu nnimiro yange tonaafaako ate nga nazedda ayo ki munnange Charles Empire with Master wasigaddewo ono yekka nedda oyo wange buli omaze agula Weedmaster naye ng'obwedde ombuuza birala Weedmaster yasinga weeraba omulimu oteekateeka kusiga sizoni eno weewonye okulwanagana n'omuddo mu nnimiro yo funa Weedmaster atatataaganyizibbwa okuva ku mutonzi w'ebyobulimi eyeesigika mu kitundu kyo olwo ebimera byo bikulire mu mbeera esingayo obulungi n'amakungula go gabe gamuyiika. Weedmaster akutuusibbwako Bukola Chemical Industries. Mu nkola empya ya digital tekikwetegesa kutindiga lugendo kuleeta kirango kyo. Kiweereze ng'oyita ku WhatsApp ya CBS eya noti 7 noti emu 65 62 83. Okikola otya? Saving namba eno mu ssimu yo. Genda ku mukutu gwo gwa WhatsApp wandiikamu ekigambo CBS olondeko ekika ky'ekirango ky'oyagala okulanga kyakufiirwa nnyimbe oba business. Obubaka bugenda kujja nga bukugamba nti weereza ekirango londako option 1 ey'okuweereza ekirango. Awo londa ekika ky'ekirango ky'oyagala okulanga wandiika ekirango kyo nga bw'oyagala kisomebwe. Londako radio ki gy'oyagala okulangirako 88 oba 89 olondeko obudde mw'oyagala ekirango kyo kiyitire ng'osinziira ne ku muwendo gw'ensimbi. Bw'oba okkiriziganya n'ebyo sasula nga weeyambisa Airtel oba MTN merchant code ekuweereddwa. Enkola eno ey'okusasulira ku merchant code ekuyamba obutasalibwa ssente. Bw'omala okusasula weereza ennamba gy'okozesezza okusasula. Kasitoma waffe omulungi tukwebaza okutambula naffe mu nteekateeka eno empya ya digital. 88.8 CBS FM. Kuchinana munana kutunze munana Chabasa Fama Radio Buganda munange nkujukiza banafe aba Absa Bank nga bakutusako esawa ya feno nabagamba atwali abantu abewola sente nga tekyetaagisa nga tebalina ddala kyabagenda kuzikolamu kivemu amagoba naye ku Absa Bank tugamba nti sente zebakuwa oba zitukuwa zikuyamba okwekulaakulanya okutuukira ddala ku bukadde 2 ate nga tekuli musingo okkiriza n'otuukiriza ebirooto byo bw'osaba looni eno ogifuna 7
Musawa 72 zokka wabula ate saawa ezo wezitawo saa 6 tukulirira siringi semitwalo 5 gamba nti ku Absa your story matters. Absa ekule kulungamizibwa banki enkulu ya Uganda ne sente z'aba customers ku mwabutiribiri Deposit Protection Fund of Uganda wakiri paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Omulimi n'omulunzi tokyetaaga kwetolola kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kulima. Genda awantu wamuuka e Farmers Center Kibuye entabiro y'ebyobulimi n'obulunzi. Palina kalonda yenna akozesebwa mu kulima n'okulunda ku Farmers Center abasawo webali n'ebikozesebwa byonna webali ku Farmers Center bajja kuwa n'amagezi ate era basobola n'okuwa amagezi ag'ekikugu ate era n'okuwa package egenda okuganyula. Bakuwa ebikozesebwa mu bulunzi, bakuwa package egenda okuyamba abasawo abakuyamba ne bakeberera n'ettaka okulaba obugimu bwalyo. Bakwire ku 078352 songa ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe erya Kasawo Institute of Business and Technical Education Namaliri Mukono lisaba okuludde ensomesa ebyemikono ey'omulembe n'amasomo omuli domestic electrical engineering, fashion and design, catering, hairdressing, motor vehicle mechanics, welding, computer, accounting n'amasomo amalala mangi. Ku ddala lya certificate abayizi bamaliriza P7 n'abamaliriza senior yokuna era n'agamba nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ate nga waliwo ne bursaries. Bakwire ku 0777 oba 07855694 osobola n'okuweereza WhatsApp message. Mukaweefube w'okutumbula obulimi Mukaweefube w'okutumbula olulimi Oluganda Minisitule y'obuwangwa ennono mu Bwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kibiina eky'olulimi Oluganda baleese ekivulu vaawondye ekivulu eky'ebyemizannyo ginnansangwa bayita amasomero gonna okukyetabamu n'okuyiga amakulu gaagyo okwepena sekitulege n'abankakala enkuyo n'emirala mingi nnyo. Amasomero gajja kufuganya emizannyo egy'enjawulo omulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi 27 ogwokusatu 2026 mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo. Essomero ly'enaasinga lya kuwangula engabo y'olulimi Oluganda. Abazadde muyingirira bwereere. Amasomero mujje mwewandiise ku ofiisi y'ekibiina ky'olulimi Oluganda ku Bulange Mengo oba kuba 0705 oba 0785 biwagiddwa Statewide Insurance Company, Com Talent Pictures, Lugoba Seminar Foundation, CBS FM ne BBS Telefina. Tukyali ku 88 Chabasa Fama Radio Uganda. Tutunulidde olutalo mu Irani nga bwe luyimiridde. Sebo wewakasimbye woba okasimbulira. Atuliza mbadde nkulaga njogera katambi amagye ga America ke baafulumiza nga balaga ebigenda maaso ku nkambi Bungereza gye yabakkiriza okukozesa. Mu katambi kano ennyonyi y'ekika ekya B1 bomba erabwako mu katambi nga bagitikka bomu ez'ekika kiri ki bank buster ezifuukuuza ne mu mpuku. Kati bomu bank buster ly'erinnya eryawamu eryogera ku bomu ezo zimufuukuuza. Oyinza nagiyita mukokota nti bw'obeera mu basement y'ekizimbe kino bwe bagisuula waggulu esobola okukkirira paka wansi naye nazo zirimu ebika. Kati y'ekika kino ebadde erabwako mu katambi ye ya JDAM, Joint Direct Attack Munitions. Bomu eyo nzito era bw'eba enaakozesebwa ennyonyi B1 bomba eno egisitudde bw'egisitula eyina okubeera kumpi n'ekifo we bagenda okkuba mayiro nga 25. Kati kikulu ki ekiri mu ekyo oba kiki ekyo kye kikulaga? Kitegeeza nti bwe kaba akatambi kano nga Amerika yabadde eraga nti kukuba tebannagikozesaako JDAM eno baba bagenda gikozesa, kitegeeza nti beekakasa nti bajja kumaamira obwengula bwa Iran ennyonyi eno gyeyingire munda butereevu ebenga eri kumpi n'ekifo we baagala okkuba. Naddala ebifo bino awasibuka zi missile n'ebifo we bali mu kuzimbira nuclear. Bwe baba ekyo tebakyekakasa baba beetadde mu bulabe kubanga zi B1 bombers
America ina 40 zokka. Kati bwe bateyekakasa nti eyina eya superiority, ennyonyi eyo esobola okubwa bwekubwa kuba kufiirwa kunene eri America nti ennyonyi zino eyina 40. Ne bwe bayekakasa nti esobola okugireeta n'egiyingiza nga ekifo kyekuba kijiri mayiro 25 zokka, kiba kitegeeza nti batuuse ne ku capacity esobola okweriisiza enkuuli mu bwengula bwa Iran okusinga wali nnyonyi ne zibuuka naye ne zikuba nga zisinziira wala. Kakati wano ke kabonero akali mu ekyo. N'olwekyo abagoberera olutalo tulinze tulabe oba ddala bomba eno gye balaga mu katambi kano enaawulirwa ng'eyina bbomu zeesindise n'ezisuula mu ddwaniro mu ggwanga erya Iran. Iran nayo tetudde egenda mu maaso kukola obulumbaganyi era jjo yalumbye eggwanga lya Oman ku mwalo ogw'essalala n'ekuba ebifo batereka amafuta era n'omuliro ne gukwata mu bifo ebyo. Mu mbeera eno gye tuli mu kwogerako, Ssaabaminisita wa Iraq we yasinzidde n'ategeeza Minisita wa America ow'ensonga ez'amawanga amalala Marco Rubio nti Iraq tegenda kubakkiriza kugikozesa kusinziirayo okukola bulumbaganyi, nti ebizibu bye bafunye olw'okubeera obubezi ne beesi za America bwe kyalutalo lutandika bimala. Kubanga jjukira Iran yalabudde nti kasita batulumba nga basinziira mu nsi etuliraanye naffe tujja kujja tubakube. Bino byavuddeko n'okubagana empawa wakati wa President Pezeshkian, Ali Larijani omutesitesi omukulu w'akakiiko ak'okuntikka akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu ne Ssaabalamuzi, ng'ate bano bonna bankizo kuba tukimanyi nti omukulembeze omusukkulumu bwe yabadde tannalondebwa ku ntandikwa ya wiiki eno, gavumenti ebadde etambuzibwa abantu 3 mu kifo ky'omukulembeze omusukkulumu. Mbadde mu President ne mbeeramu Ssaabalamuzi ne mmembe eyalondeddwa Arafi okuva mu Guardian Council era nga yemmyoka wa ssentebe w'olukiiko lwa Assembly of Experts. Ne kati bw'olaba nga wabadde okubagana empawa okw'olwatu wakati wa Ssaabalamuzi ne President ku nsonga z'amawanga ge balumbye ku muliraano, ate ne wabeerawo n'okubagana empawa ne Ali Larijani ng'ekyamazima alinga yabadde omukulembeze omusukkulu yadde bali mu mateeka be babaddewo, naye obuyinza bwonna badde mu mikono gya Ali Larijani. Kati Pezeshkian ku lw'omukaaga oluwedde yeetondedde, ye President wa Iran yeetondedde amawanga agabaliraanye olw'obulumbaganyi bwe babakozeeko. Mangu ddala ekibinja ekya Islamic Revolutionary Guard Corps ne kimwambalira, Minisita w'ensonga ez'amawanga amalala n'amwambalira. Jjukira oyo talondebwa President wa Iran, alondebwa omusukkulu mu butereevu. Ssaabalamuzi n'amwambalira, kwegamba embeera n'eba nga yatabuse. So kati mu bigambo ebyo Ssaabaminisita wa Iraq wagambira nti kuba Larijani yakigomeza nga wakanya ebya President Pezeshkian tikasitensi yonna ekkiriza okukozesebwa batulumbe naffe tujja kugirumba ng'olubasambajja ebigambo bya President Pezeshkian. So kati Iraq etegezeza America nti ffe tetwagala mukozese nsi yaffe kugenda kukola bulumbaganyi Iran, munoonya awala gye mujja okusinziira okukola obulumbaganyi obwo. Mu katubagiro kano konna olunaku olw'eggulo ekitongole ekya International Energy Agency kyatudde bamemba 32 ne basalawo bajjeyo ku mafuta agali mu kittavu million barrels 400. Baro emu ey'amafuta by'oyinza okuyita ebipipa ebeera mu liita nga 150 mu mwenda ez'amafuta. Kakati bano bakkiriza mu nsawo enzibizo b'ekittavu bajjeyo ku mafuta ago gabadde tegayina kuteekebwa katale million barrels 400 okutaasa ku mbeera naddala olw'ebyo ebyabaddewo mu Persian Gulf bye tutandikiddeko ne ku Strait of Hormuz. Na kino kyayambyeko ebbeeyi obutapaala nnyo kubanga jjukira tugenza kutandika wiiki eno nga baro y'amafuta kati esoba mu $10. Singa Strait of Hormuz
bagizibira ddala nga nabano tebajjeeyo galimu bitavu amafuta gabadde gasubira okulinya okutuuka mu bare ebenge gula dola ezisoba mu 200 kati bano kyekyabajjeeyo jju gezaako okutaasa embeera ne bajjayo amafuta baro obukadde 400 amafuta go gawulika nga mangi naye ebyembi ku nsi yonna matono ago mu nsi yonna tugakozesa okumala ennaku 4 ago osanyuka weekomako tugakozesa okumala ennaku 4 kana America bayongedde ku Trump naye yaragidde mu kitavu nabo bajjeyo miliyoni barrels 172 kitavu kya America byonna gezaako kutaasa mbeera naye kitegeeza otabwe ruva terukomye wiiki eno wiiki ejja weetaagawo ekipya kirina okukolebwa ebbeeyi obutapaaluuka so embeera y'ensi awo weetambulira kibuzo kyabadde kusiga ku kifaananyi kya lutalo ate n'otusigira ddala ekifaananyi ekigazi naye gye twatandikidde ate era gyozze era gye nsimbuliza kino we twogera ku tanka ezakubiddwa mwabadde muzogamba nti zaadde ziva Iraaka nga zaani okay gali amala nagogeddeko Japan Thailand n'awala amaato gali agabadde gava Iraaka erimu ly'aba America company nannyini lyo America eddala lye Malta naye Iran egamba kubanga eryato omuntu asobola okubeera mu America naye n'aliwandiisize Malta nga mu America so kati Iran mu strategy yayo y'olutalo luno enoonya buli weesobola okuzuula interest ya America mu kitundu kino ekigiriraanye gwe ne bw'obanga gwe empingo oli muna Uganda naye ng'enoonya abana Uganda n'ogenda owandiisiza company ebungereza eryato eryo ne lisuubula nga ly'ebungereza naye ng'amanyi ali emabega mu America yo Iran egamba kijjekakatako abo okubatuusaako obulabe alright katujjawo obubaka buno tukomewo leka kusuulayo gwa nagamba ensi ekuleka mugakuweebwa muno wano ku 88.8 Chabasa Fama radio y'obujjajja 88.8 CBS FM. Ng'abaana baddayo ku masomero weekwate apu ya Fraha ofuna looni ya school fees miliyoni 2 omwana n'addayo ku somero gwe n'osasula mpola weewanulire Fraha app ku Play Store oba nyiga *150*80# ng'ekola ku mikutu gyonna zikuweerezebwa okuva mu Diamond Trust Bank, Opportunity Bank oba Cairo Bank. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Tulimira mu katuuka business numida weeri okuwa obuyambe bweweetaaga ebiseera byonna emmotoka y'entambuza ebintu eyonoonese tetusobola butakuyamba weetaaga school fees tetusobola butakuyamba weetaaga okusasula emisolo gy'ebyamaguzi byo tetusobola butakuyamba weetaaga okufuna sitooko tetusobola butakuyamba toleka bizinesi y'okufiiririra olw'ekizibu ekyamangu ekyetaaga ssente numida ekuwola ssente okutuukira ddala ku bukadde 2 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka emitwalo 6 gwe zeesiga downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo. 88.8 CBS FM. 88.8 Chabasa Fama Radio Buganda. Omuzanyo Sajabi ogwa Afrizuba combination ku Batfali Theatre. Saturday ne Sunday saa 9 ne saawe mwe ya kaongezi emitwalo 2 n'ekitundu ne VIP emitwalo 5. Suga Masanda ya kulembedde mu Afri-Talent, Bossa Serunkuma akulembera Zubair Family, Patrick Sembusi na akulembera Baina Talents. Abazanyi bo bonna bonyumirwa ku TV ne stage mwe bali era nga buli lwakubiri Comedy Junction Sansabula abeerayo saa mwe ya kaongezi Batfali Theatre yote ebyamasanyu era nga buli ayagala ebisanyusa mu Kampala gya bisanga. Kale no ne weekend eno jangu osanyuke n'omuzannyo Sajabi kuba ku 0772455886 okole booking yo nga bukyali Batfali Theatre wagidwa Light Media, Spice Sounds, Mirembe Beddings, CBS FM, Delta TV tukole atera ne bagamba nti no omuzannyo Sajabi gu nyuma nnyo nyini eddala. Kale no togusubwa leka kusuulayo gwa nagamba ensi ekuleka mugakuweebwa muno wano ku 88.8 Chabasa Fama radio y'obujjajja ku 88.8 Chabasa Fama Radio Buganda. Tugambye Dokita nti target ya America ne Israeli kukuba nfo za nuclear ono
America esobola okuba enfo zino n'ezimalawo n'emumalawo naddala nga nuclear byproduct kireeta entya oba kiva mu uranium. Kisobola okuggwawo ng'ate ne uranium naye gyali. Kakati obuzibu bwa America ne Isirairi tebuli nnyo ku uranium wabula ebimuvaamu. Kubanga nga bw'okyogedde uranium kyekirungo ekikulu ekikola nuclear ekitambuza nuclear reactors. Nsonga nti uranium is the primary fuel for nuclear reactors. Kati tukimanyi nti nuclear asobola okukozesebwa mu bintu bingi mu bulamu obwa bulijjo, mu malwaliro, masannyalaze n'ebintu ebirala. Kati Iran egamba nti era ebyo byekozesa nuclear waayo. America ne Israel baga nedda mututimba bula mutulaga kino naye nga wali mwagala kukola bomu. Ate nga omuntu gwe mujja okusooka okugituuzaako ye Isirairi. N'olwekyo tulina okubalemesa okutuuka ku ekyo. Kati lwaki olaba nti mu bigendererwa by'olutalo lwabwe kye bayisa objectives ekimu ku bye bagamba katulumbe enfo zino we bazimbira nuclear tekitegeeza nti we bajja uranium. Kakati n'obuuza okubisaanyaawo si kyangu ng'osinziira mu bwengula nga bwe twalaba omwaka oguwedde. Trump yajja n'asuula bomu ku nfo z'asuubira okubeeramu nuclear, Fordo, Natanz n'awalala. N'addayo ne yeewaana nti mbisaanyizaawo. Omwaka teguweze ku ntandikwa y'omwaka guno ye kennyini ng'agamba bwe tutakanya ku nuclear mbalumba, ekitegeeza nga ye kennyini ajungulula byayogera omwaka oguwedde nti ebifo yabisaanyaawo. Ye kennyini tewali mulala yabijongolodde. So kakati okujjako nga bazze e Iran ne bakyusa gavumenti ne bateekawo ezinira ku ntoli zaabwe ne bagiragira okukola bye baagala. Nejjukira n'okutandika okuzimba nuclear eyateekamu kapita asooka n'ebikozesebwa ebisooka yali mu America ku mulembe gwa Shah Muhammad Reza. America ye mutandisi wa nuclear wa Iran. Naye bwe obuyinza bwe bwakyuka gwe batalima kambugu n'akwata obuyinza, kati awo nuclear n'afuuka mubi. So kakati okumusaanyizaawo ddala oyina kubanga okyusizza gavumenti ye Iran. Okay. Komewo katono. CBS FM. Tandika ekintu ekipya ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zzaabu. Katta nnyonta ajjudde ddekende, ekifumbekeddemu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikuumuufu. Temuli yadde ekitamiiza, kigezeseeko okyekakase, kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mu biro era mangota ku mangota. N'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufuula ekikukyamula ekya zzaabu. Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Pineapple omupya. Luza ku buwoomi bw'omuggundu n'akawoowo awoma 10 ku kinnaakyo ng'era tatamiiza. Musange mu supamaketi zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda. Essanyu ly'omuzadde, mwana kuseka, abaana balungi, abaana abalamu, watoto wenye kufurahisha, omuyiggo gw'ebizigo guweddewo. Watoto Vaseline. Kati no omuzadde togula buguzi bizigo, gula Watoto Vaseline. Watoto Vaseline akolebwa Life Care era birungi nnyo ku baana bakulu n'abato. Olususu lubeera lulamu, binyiriza omwana n'afuna emirembe, yeebaka bulungi n'asoma bulungi. Gula Watoto Vaseline okuva mu matundiro gonna. Watoto Vaseline, olw'essanyu ly'omwana wo. The Gayaza Old Girls Association proudly invites all well-wishers, friends, parents, and old girls of Gayaza High School to a luncheon as they celebrate the official launch of the Chapel project. This will take place on the 21st of March, 2026.
The chief celebrant will be His Grace, Archbishop of the Church of Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu. For tickets, do call 0779 255808. Kinana munana, katonyeze munana, CBS FM. Eddakiika ziri mukaaga eziwera kwera ssaawa 5 saa 5 twatufundikira essaawa yaffe nesooka ne bannaffe aba Absa Bank abakugamba munange tiweewole ssente ng'olina ekigendererwa bw'oba tolina ky'ogenda zikozesa tokikola ssente zijja kuba zikufa ate n'emikisa gyo oba ogita. Absa Bank yenyumiriza nnyo mu lugendo lwo olw'ebyenfuna naddala gwe abatuuse ku nkulaakulana. Absa Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda n'ensimbi z'abakasitoma zikuuma butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda wakiri paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigoberera. Nga nkomyewo Dr. Kyanjawulo ki Iran kyerina ogigeraageranya ne Iraq ne Saddam Hussein n'ogigeraageranya ne Afghanistan n'Abataliban and in the recent past Maduro ne Venezuela. America beerumbye mu bbanga ttono nnyo government ne zikola ki nezigwa. Olwaleero twogera ku lutalo olugenze mu nnaku 12. Tugenda kweza wiki 2. Kulo mukaaga. So nga ne mu ntandiko otugambye nti tewannabaawo kabonero kalaga nti olutalo lunakola ki lunaggwa. Kyanjawulo ki ekiri ku Iran? Nga nzija kukibuuza ekyo ekikulu. Waliwo wano muganda wange bambala zaabwe Ssemakula munnamawulire agesebo nteesa nti bank buster tuziyite bomu ziikayiikuusi. Nkitutte sebo tweyanzige bomu kayiikuusi kijjayo bulungi amakulu yikulira ddala paka ntobo okugenda mu banka tekikutaasa kuyiikula nekujjayo bulungi. Webale nnyo ssebo. Kakati okudde ku kibuuzo kyo Iran lwaki yo yanjawulo ku Afghanistan yali efugwa mu Omar ku ya Saddam Hussein ku Venezuela ya Nicolas Maduro the bus driver. Kakati ekisooka kiri bwekiti Iran yeetegekedde olutalo luno okuva mu 79. Okay. Olutalo luno erwetegekedde okumala ebbanga ddene. Naye ate ne yeeyongera okwetegeka mu myaka 20 egiyise ng'essaawa yonna yadde ebyenteseganya bibaddewo ng'emanyi nti tulina okubawo naye bwe lubaawo tululwana tutya nga tulwana n'omuntu atusinga kumpi mu buli kimu. Kakati ekyo kibayambye nnyo era minisita wa Iran w'ensonga ez'amawanga amalala kakensa mu mateeka Dr. Said Abbas Arachi kino yakirambuludde ng'olutalo lwakatandika naga nti we've had 2 decades to study the feats of the US military to our immediate east and west. Tikitutwalidde emyaka egisoba mu 2 nga tutunuulira amawanga agameza Amerika mu bugwanjuba bwaffe ne mu buvanjuba bwaffe. We've incorporated lessons accordingly. Tibye tujjeeyo ne tubikozesa naffe okwetereeza mu kuyiga okwo. N'agamba nti bombings in our capital have no impact on our ability to conduct war. Tyokujja n'osesebula ebibuga byaffe n'obyonoona n'obifuula amatongo tebisobola kuyimiriza lutalo lwaffe kubanga tubiyigiddeko. Vietnam bebaali abanafu naye mwabalemu. Somalia bebaali abanafu naye mwabalemu. Bibuga mwabikuba mujja ne bomu ne mukuba. Kati beebuuza abasajja ababanafu baakikola batya ne bakiyigirako ne bategeera psychology wa America nti ye bwajja akola atya banaakanga n'atekawo embeera ne yeekaliisa. Kakati naga nti ebyo twabiyigirako. Yafundikidde bw'ati Arachi decentralized mosaic defense. Ebigambo ebisatu buli kimu yakitandikisizza na nnyukuta nnene. Decentralized mosaic defense enables us to decide when and how war will end. Mu bufunze ebigambo biri nono oba nkola concept decentralized mosaic defense gye bakozesa
mu lutalo luno bo gye bajje mu kuyiga bwe batunuulidde okuva Vietnam okuva China ng'erwana ne Japan kuba ye nkola chairman Mao Tse-tung gye yakola okumega Japan yakimanya nti Japan y'amaanyi ebasinga kumpi mu buli kimu kati olwana otya nayo n'ogimega ne batunuulira Vietnam Ho Chi Minh yakikola atya Ho Chi Minh yagamba America nga bajja nti buli tanka yammwe gye muleete ejja kutta abasajja bange 10 bo batteko naye ku nkomerero bafuuka abawanguzi nga Ho Chi Minh bw'agamba Abamerika era olutalo lwalemerera Abamerika ne baluvaamu kati ara kyakugamba eyo yonna bo bajjeeyo ebyokuyiga ne bakola mu Mosaic Defense. Kati Mosaic Defense kyeki ampuliriza Mosaic Defense concept ya byantalo abe Iran gye bagunjaawo era nga omu ku bagiriikiriza omukulu betuyita ba philosophers baayo omukulu ye General Muhammad Ali Jafar yali muduumizi wa Islamic Revolutionary Guard Corps wakati wa 2007 ne 2019 mu nkola eno eya Mosaic ekozesebwa abanafu nga balwana n'ab'amaanyi gw'olwana naye akusinga buli kimu so tolwana naye mu ngeri ya kyenkanyi bw'oba olwana naye mu nkola yaabwe aba Iran gye bagunjaawo Dr. Arachi gy'ayogerako ebibinja byabwe babiwa federo byemalirira ekibinja bayina Islamic Revolutionary Guard Corps ng'okuwulira abali wabweru wa Iran joyinza okuyita elite force y'eggye lyabwe ne babeera ne bamukwata mundu be bayita babasijja batandika nga bamukyaka mu 79 oluvannyuma ne babayingiza mu magye ne babeera n'eggye erya bulijjo byonna bibinja byanjawulo ne babeera n'ebibinja ebivunaanyizibwa ku bikompola bino Amerika byegamba nti byeyazze okusaanyaawo ne babeera n'abalwanyi b'oku mazzi boolabye kati abakola ebikwekweto ku Persian Gulf ne Strait of Hormuz kati bonna mu nkola eno baabawa obuyinza okwesalirawo nti bw'okuba ekibinja ekimu n'okifukamiza tekiyimiriza mirimu gya bibinja birala omunafu bw'atyo bw'alwana kubanga bw'okola Central Command mu psychology y'Amerika jjanajjawo mpinga kati mwenna ne mutabuka mu lunaku lumu Saddam aba agudde abatalibani baba bagudde kati bano Arachi kyagamba nti bo baayigiramu nti bali abasajja baakola batya China chairman Mao Tse-tung yakola atyo okwetakuluzaako Japan nga yali emusinga buli kimu kati ekyo kyekimu ku bye baayiga nti obuyinza bugabanye nti ne bwe bata abakulembeze 10 kubanga owulira mu lutalo olw'ennaku 12 omwaka oguwedde mannya g'abajjeno nga bayitirivu kati ku mulundi guno eyatola Ali Khamenei baamuse n'abanene bayitirivu naye gavumenti n'esigalawo teyagudde kubanga Khamenei yaleka aleseewo ne philosophy gyayite ya fourth successor buli kifo baakiwa omusiko okutuusa ku wookuna weyagenza okufiira yaddako kati kizibu bonna bano okubatta omulundi gumu ate n'okubamanya kizibu omulabe bonna n'abamanya omulundi gumu kyajola nti onwaba akamutta ng'omusikaawo alabise onwaba akamutta ng'omusikaawo alabise kubanga ekyo Amerika ekikozesa nti bwejjawo namba 1 ne namba 2 kyangu nnyo kiki kiddako mugenda okwetereeza nga gavumenti bagimaze okugisuula ekigo ku ttaka kati Khamenei wagambira nti tufune modo eya fourth successor tulonda abasika okutuuka ku wookuna ku buli kifo so tebasobola kujja mu lunaku lumu buli omu ne babanga bamugjeewo ekirala tebasobola na kukyankalanya empuliziganya bweggwawo kamanda ali mu nsozi amanya alina obuvunaanyizibwa okusalirawo baakulembera tayinzaga nti bane kati nga bakama bange bwe bagenze empanise ye modo
Dr. Rachi Jayita Mosaic Defense. Modern nkuga nti betegekedde okulwana America okuva mu 79 neve yongera okuzimba modern ya Mosaic kwa Afghanistan 2 ne Iraq 2 Mula Omar yali w'amaanyi mu Afghanistan. Yali mukulembeze atalabwa nako mu myaka 5 gye yakulemberera Afghanistan kyena mukago kutusa 2 mu kibuga ekikulu Kabul yalabikayo n'omulundi gumu. Nga n'abantu tebamanyi bwafaanana naye nga yabakulembera agomanyi siga bulijjo. Nga n'abantu b'okulembera tebakumanyi bwofaanana bageresa bugeresa musajja waliiso limu. Bogenda ku mutimbagano kufaananyi bukadde nnyo. Naye mu maanyi gaago gonna olw'okuba obukulembeze bwali centralized America bwe bajja bayanguyirwa. Iraq kwali kumenya mujenje kalu. Ate kirala ye Saddam teyina na budde kwetegeka kuba yali munywanyi w'Amerika okumala ebbanga ddene. Jukira mu lutalo olwogerwako nnyo olw'ekinana kutuusa 88 Iran erwana ne Iraq. America nga bawagira Saddam Hussein okukozesa n'ebyokulwanyisa eby'obutwa ku Iran. Iran bwe yagezaako ensonga okuzitwala mu UN Security Council, America ye yazigobaganya nti omwo temuli bye muleeta temulinsa. Bulonga Saddam muganzi. Kakati yo Iran ebadde ekimanyi banga lino lyonna nti eyina abalabe baayo ate nga si ba bulijjo. Kakati mu doctrine eyo ekigendererwa omulabe w'oyo w'amaanyi okumugezaako kolya gwe obanga ali mu kiremya na kumukooya. Amagezi go gasinga kuba kumukooya yayagala kudduka kafubutu ko sprint gwe mutwale mu mubuna byalo. Bwe mutwala mu mubuna byalo bwatta abasirikale bo 10 gw'ogumanga Iran ye bamukubye 8 awanjaga. Trump ye yayiniriza n'emirambo. Kati gwe mukoyi kyekiriko kimini kye yagamba mu mutta 10 nja kutta omu naye mujja kuluma okusinga nze. Ku nkomerero ndi bawangula Ho Chi Minh wa Vietnam bwe yabagamba. So kakati enkola eyo kubatambulidde nti bw'ogyetegereza mu nkola yaayo ebibinja byabwe nga bwe tubimenye buli kimusinga bitabuka tugeza America nesalawo okuleeta amagye gaayo ku ttaka ng'ekozesa n'abakaadi kati bali mu kwogera nabo. Wakati basobola n'okutta omukulembeze omusukulu mwaliko ne batta omuduumizi w'amagye ne batta omuduumizi w'amagye ag'omubanga bonna America esobola okukikola ne Isirayiri. Naye bo mu nkola yaabwe ekyo bwe kituuka ku ddaala eryo Iran bagifuula Stalingrad. Stalingrad bagifuula akattiro. Naawe omusaatuusi n'okirozaako mu nkola yaabwe mu kyebakola nti America eyogera byonna naye ekyati ekyokuteeka amagye ku ttaka kuba ekimanyi bino bya lwatu si byankizo byendi mu kwogera. Muntu yenna osobola okugenda n'ogigugolingako doctrine eno ey'aba Iran nti ekigenderwa kugifuula Stalingrad ntugifuula akattiro. Era bw'ogyetegereza ng'ogisomako nti amagye gaabwe aga bulijjo ge bayita Atesh Regular Army ge gakola kye bayita first line of defense ate gaba geetengeredde embeera eyo bwe beetuuseewo. Kakati singa omulaba abayitako mu kukola ekyo nga bayambako nagali amagye ag'omu bbanga okugezaako gw'otaanya bali abaagala okukola eya superiority nti obwengula tubumaamire. Kati abo omulaba era bw'abayitako n'abasinza second line of defense yerimu Islamic Revolutionary Guard Corps n'abalwanyi bali babasiiji begambye kumpi baatandika nga bamucyaka. Eyatola Ruhollah Khomeini mu 79 bw'abatandikawo ekibinja kino yakimanya nti azayina abalabe bangi naddala America. Kati kiyakola kumpi buli munansi yamufuula musirikale mu nkola ya mucyaka. Era yeewaananga nti ayina eggye ly'abantu 2,000,000 mu kiseera ekyo 2,000,000 zaali zikola ebitundu 5 ku buli 10 ez'abantu be Iran. Nolwekyo ng'ategeeza America nti mukimanye bwe mujja wano mugenda kuba mugenda kulwana nansi yonna sina ggye lya gavumenti. Kati ekyo kiba kya bulabe
kugwa omusaatuusi mu sematalo w'okubiri waliwo ebinyumizibwa nti America bwe mala okuba Japan Abajapani bayagala okulumba mbu bagende ku mainland America. Mu meeting enkulu je n'omu n'abagamba nti temutawaana mu America tosobola kwawula muntu wa bulijjo ku musirikale kuba buli nju erimu omuntu n'olwekyo mujja kuba mwewaddeyo kusaddaakibwa kuba mu America buli kumpi nju statistics zikulaga nti buli nju mu America erimu omuntu 8 buli nju erimu omuntu 8 kati bwoba ogenza kulwana nabo ku mainland ani gwolwana nayo omutuufu yadde munamajja kubeerayo naye n'omuntu wa bulijjo kati goyinza okuyitawo onoonya mu yeekero ba wa gavumenti ng'akulye emabega gyeyeeyiye kati olutalo luba luzibu kati Khomeini kwe kuddira buli muntu kumpi yayagala amufuula omuki omusirikale nti oli bw'ajja wano kano tukafuule kattiro era kyabayambako kati oluvannyuma ng'emyaka giyise ono Khamenei mu 2007 ekibinja kino ekya Basij n'akiyingiza mujje mu butongole naye ng'akiteeka mu kiwayi ekya Islamic Revolutionary Guard ko kati nkugamba nti mu doctrine yaabo babeera mu second line of defense nti IRGC esobola okubeera mu urban combat Basij ne babeera mu byalo ne mu nsozi gye basinga okumanya gye bawangalira gye balimira kakati gwe oze oli mupya nga bw'olaba America mu Iraq kati wano ogenza okulwana n'abantu mu bifo bye basinga okukola ki okutegeera muli nabo ku ttaka omuwendo obujja kufuna munene ogwa America abafiira mu lutalo olwo teri president wa America ayinza kukyagala jukira n'ekikula ky'ensi geography kibawa enkizo okusinga gwe azze ng'okisoma ku map na mu textbook bo mwe babazaalira mwe bazanyira tepo ensi yaabwe bagitegeera bulungi so kakati enkola eyo yeba leetera abalabe baabwe okubatya yaddojja n'ebyokulwanyisa nga byamaanyi nga teknolojiya w'amaanyi so mbufunze mu doctrine eyo Iran teyeetegekangako kutunkana America mu mutendera gwegumu doctrine ene kulaga nti psychology waba Iran feka tukakkaneko tubajje waggulu tubasse wansi fe we tusobola tutunkiraawo kanamanya nti ne sente tetuyina za America zisobola kubeera byakulwanyisa bya bbeeyi ne bayiiya kadroni kaabwe kali ku $2 ne3 kashahidi era kataasa nnyo ne Russia mu lutalo luno olwa Ukraine kakati Ukraine okuba kashahidi ako nga yeetaaga kumpi obukadde 3 okukasaanyaawo yo byekozesa okkakuba kamu kyokyula nti lwabaluseewo Saudi Arabia Qatar n'abalala bayombye nga bagamba America nti otusuuliridde kubanga esinze kutaasa Isirayiri ku drone zino okusinga bali abalala kubanga defense system zekozesa za beeyi teyagala kuzijaajamya ate na ntono kwe byokulwanyisa teri nsi esobola kukola bijimala mu lutalo nti olutalo bwe lubalukawo bwe lutinga ebyokulwanyisa ebyo byonna tubirina teriyo kebera America kebere China kyokyola nti mu America balina n'etteeka ly'entalo nti olutalo bwe lusukkirira America president asobola okulagira amakampuni naddala aga tekinologiya gakola emmotoka n'ebirala gaveko ebyo bye gakola gayambeko gavumenti okukola ebyokulwanyisa era twakirabako wano mu COVID nti bino ebyuma ebissa ebiyambako omuntu okussa bwe byabula Trump yalagira yayise etteeka eryo amakampuni agabadde gakola ebyago ate ne gakakibwa okukola ebyuma ebyo so kakati America teyeetegekera capacity oba bungi bwa shahidi zino Iran zeyina yegamba neetegefu ogenda maaso n'olutalo ate nga n'obusobozi bwazo bweyongeddeko kubanga jukira ekimu ku kiyingiza ne Bungereza mu lutalo luno
nekiretera nettaka okusitula ennyonyi enwanyi okuzitwala mu bukiikakono bwa Cyprus. Iran yasindise shahidi zino ne zituuka Cyprus kilomita 2,500. Kakati ekyo kikulaga nti ne capacity mu busente obutono n'okolamu akantu naye nga ate kakola kinene ku nsimbi z'otaddemu. Of course $3 sente nnyi bw'ozizza mu zaawana. Naye nga nti America okakuba yeetaaga sente zisukka mu kakadde. Era mbadde ndaba mu Congress nga baga nti mu wiiki eyasoose ey'olutalo America yasaasaanyiza sente zisoba mu biliyoni 11. Wiiki eyasoose ey'olutalo biliyoni 11 eza dola. Otegeera w'ensimbi we ziraga. So okudde ku kibuuzo kyo kyekyo lwaki Iran efuuse yanjawulo nti tugenda na kuweza wiiki ya 2 ng'ekyalemeddewo naye nga banywanyi baayo baalumba bwe batyo kwali kumenya mujenje kabi. Mu kuddamu ekibuuzo kyange ekyo n'okoona ku ky'obusika kyesimanyi naye era nja kibuuza kuba ku ntandikwa ya wiiki eno olukiiko lw'aba Assembly of Experts lwalangiridde Mujtaba Khamenei mutabani w'omugenzi Ali Khamenei ng'omukulembeze omusukkulumu omujja. Okusooka obukulembeze buno bwansikirano. Kyakubiri ennonda ya omukulembeze omujja nayo egwa mu decentralized mosaic defense. Ekyokusatu biki Mujtaba byabadde asinga abalala obambuziza bingi kanda wenyinza okutandikira ekisooka Iran obukulembeze obuliwo okuva mu 79 si bwa nnono. Newankubadde obwaliwo emabega bwali bwa nnono. Bwe nayogedde ku Shah Muhammad Reza nabadde njogera ku bukulembeze obw'abasha abaafuganga Iran okumala emyaka miyitirivu. Kakati Khomeini ne banne omwali ne Khamenei ono nga bavubuka mu revolution ye'78-79 balwanyisa obukulembeze obw'ensikirano ne bakolawo system eno eriwo olwaleero ng'obukulembeze bulonde kubanga jjukira mu Iran abakulembeze bonna okutuuka ku mukulembeze omusukkulumu balondebwa bulondebwa. Supreme Leader ono yalondeddwa olukiiko lwe bayita Assembly of Experts lutuulako abamanyi 88 nga bakola ekisanja kya myaka 88 nga balondeddwa mu kalu abantu ba bulijjo. So bajjawo system eri ey'ensikirano kuba oli kitaawe naye yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Iran. Ne bamuggyako ne bateekawo okulonda. America nesuula gavumenti ya Mossad yali alondeddwa mu 53 kati ne bakomyawo mutabani w'oli n'afuga okutuusa 79. Myaka egyo mwe yafugira America wetandikira n'okuyamba Iran etandika okuzimba nuclear. So obukulembeze si bwansikirano era Ruhollah Khomeini eyasooka bwafa mu 89 eyamusikira Ali Khamenei teyamuyinaako yadde oluganda lwonna. So kino kyazzebuzi nti Assembly of Experts yalonze mutabani w'omugenzi okusika era bamulondedde ku meriti ye. Mu bigambo eby'olwatu eby'omugenzi Khamenei teyayogerako nti ayagala mutabani we kumusikira. Kyekyo lwaki ne mu bbanga lyonna teyayinaako kifo kya gavumenti kye yalimu. Naye embeera ebaddewo yakase Iran okuleeta mutabani w'omugenzi. Embeera kubanga babadde balina okulaga abalabe baabwe nti weetuli bavuka e Kampala balina ekigambo gumite tuli gumite oli mumusi naye wetu tetulina nakutya kubanga jjukira ono agenza okulondebwa nga kitaawe attiddwa mbulumbaganyi bwe bumu nnyina nattibwa mukyala we nattibwa omwana we nattibwa mwannyina nattibwa omwana wa mwannyina nattibwa mukoddomi we nattibwa.
kati wandowooza yandige nti nze temunsembereza bintu ebyo naye bamulonze naye naga nange ndi mwetegefu kati obubaka si butono eri omulabe wamu kubanga ebintu bino ebyentalo birimu ne psychology oli okunafuya obwongo noga nti mpanisi mu kikolwa kino kye baakoze psychological warfare bagiwangudde ti ako ke mwakoze katono nnyo tekalina kye katukyusiza. In fact waliwo commentator omugwe nabadde ngoberera ku mutimbagano ng'agamba nti Trump okutta Khamenei eyatola ali Khamenei n'okwogera mu press conference nti tayagala mutabani we mu bufunzi yaleetedde mutabani we okufuuka newankubadde mu lukala tabadde namba 2 tabadde namba 3 bagenze ku namba 4 kubanga embeera yabakase kubatwala eyo butereevu. Jukira Khamenei bwe yali tanafanga akola kye bayita fourth successor yabagamba era omu ku baalonze mu Assembly of Experts yakyogedde ti omugenzi teyatugamba kulonda mutabani we naye yatugamba tulonde omulabe wa Amerika asinga bwe twetunulamu tunoonye oyo omulabe wa Amerika asinga. Katukomewo katono. 88.8 CBS FM. Omama nkuyambe. Nina njogere nange nayimiridde dda nakwedda wamase kwayo mugati kwantake sabuni zuli ne kabutoka supu osookanga n'abakusoose nafe twalize yangu wanzo mpe byange by'emikolo banninze basi webituuse nje kambye gireyo bwegiki leta zuli sabuni mpa engano yakaswa kasupu buto kikaleka mu bintu ebyeyanirwa mu ggwanga wano by'ebintu bya Ntake Group of Companies bakukolera engano yakaswa ennungi okamala mukukola chapati amandazi na buli kyonna ekikolebwa mu ngano era nga bebakole n'Entake supu buto omulungi okukamala tafuumuuka taleeta kikeeto yadde okuwunya ebbabe. Ntake zuli soopo mukwoza yeekansa ajjamu amabala mu bwangu ammukirawo ate nga alwawo okuggwerera n'olwekyo wettanire Ntake Group of Companies buli kikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Nkyova olaba nje n'Entake tuli tuti Bannachagwe kyetwayagaliza embazi kibuyaga asudde enkulaakulana kati etuli mu 5 saako yaffe mulindwa Chagwe CBS Pewosa Sako nga mwe tutereka ensimbi zaffe n'okuzijjayo we tuzaagalidde ng'ate tetusaliddwako wadde 10 era nga gye twewola ku magoba amatono okwekulaakulanya mu bizinesi emirimu egy'enjawulo okwezimba nga bwe tuzizaayo mpola mpola. Olinzaala ye Chagwe gye wafumbirwa gye wawasa gye wakulira gy'obeera oba ogyagaliza ebirungi oli muntu ssekinoomu kibiina kampuni mujje twegulirewo akawunti tweyunge ku mugendo gw'okwekulaakulanya. Chagwe CBS Pewosa Sako esangibwa Mukono okumpi n'ekkubo eryambuka ku Lands Office awo nga ku Butebe. Okumanya ebisingawo kuba essimu 07 338 348 oba 07 525 255. Akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kategeeza ab'ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abalonzi n'abantu mwenna nti nno ku lwokunanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokusatu lwe lunaku olw'okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu bitundu okulonda gye kutaamalirizibwa. Akakiiko kakubiriza mwenna okujja mu bungi okulonda abakulembeze bammwe era okulonda kutandika ssaawa emu ey'okunkya kakomekerezebwa essaawa 10 ez'olweggulo. Musabiddwa okuuma obuntubulamu n'okugoberera amateeka g'ebyokulonda. Obubaka buno butuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission. Kashi kumeza, come home to Housing Finance Bank. Wejanguko Housing Finance Bank. Ofune kashi kumeza. Wezimbe nyumba yo oba rento. Tulina home loans kumeza. Kati tamboza oba tandika business yo. Tulina business loans kumeza. Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans kumeza. Get up to 600 million shillings to elevate your life and your business with Housing Finance Bank's home, business, micro and unsecured salary loans beyond Kumeza. Visit our branches or call 0800 211 082 today. Housing Finance Bank. We make it easy.
Housing Finance Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Ono yemusawo w'enkoko. Yes, sebo. Ezange ziyongobera tezagala kulya nafunafu zonna zikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. 88 katonyeze 8 CBS FM. 88 katonyeze 8 Chabasa Fama Radio Buganda. Mu mwezi guno ogwokusatu olina omukisa okudduka olw'ekintu ekinene okukusinga wegatte ku Run for the Nile nga 28 ogwokusatu 2026 awo ku Jinja Rugby Grounds mu kaweefube okukuuma ennyanja Nalubaale. Sente zonna ezinaakungaanyizibwa za kugenda ku kulwanyisa okwonoona obutonde, okuleetebwa pulasitiika, okusimba emiti wamu n'okutandikawo zinasale ez'emiti okwetooloola eggwanga lyonna. Obutonde bukukoowoola jangu weegatte ku kaweefube okukuuma obutonde asinga obunene mu mwaka. Bannayuganda mbanjulira Sedicario Estates abakugu mu kugula n'okutunda ettaka mu bitundu eby'enjawulo kakati no bakuleetedde enteekateeka va mu bupangisa nga ku bukadde 3.5 ofuuka landlord basooka kulambuza ploti zaabwe gy'osiima gy'ogula. Balina n'enkola ey'ekibanja mpola bapunta ettaka ate era bakola n'ebyapa. Bakola ne bale digester eno ekabuyonjo ekuuma obuyonjo ate mu kifo ekifunda. Batuukire ku ofiisi zaabwe ezisangibwa Wakiso Hoima Road ku kizimbe kya Gavuleba Commercial Plaza omwaliro ogusooka Kisengega oba bakubire ku 0702 439777 ne 0779 3 oba 0702 090 omulimi kuzigiridde ekijimusa Green Organic Manure kyekijimusa kiweetaaga ekikola ku buli kimera oba buli kirime. Ow'emmwanyi okyetaaga era kijja kuyamba okubazisa emmwanyi okugejjesa empeke n'obutabaamu kirerya awamu n'obutakala bikoola. Ow'amatooke kikuyamba okugejjesa ekitooke era ne kibeera black and green okugejjesa nobamu n'okugoba ebiwuka saako olunnyo. Ow'akasooli ng'okozesa Green Organic Manure ojja kufuna ensawaana ku 6 mu buli yiika obumonde ezizo ziri 10. Era omulimi w'ennyaanya, emboga, watermelon, ebinyeebwa, kukowa, entangawuzi, muceere, butunda, butungulu, green pepper ejja kuyamba okukwasa ekimuli n'okugejjesa ekimera kyo ate era n'obutakosebwa musana. Kuba ku 0781 036 195 oba 0754 0 Nyamusanvu mwenda okumanya ebisingawo. Banafa aba DFCU Bank ne bakugamba munange nti nno bakuwadde omukisa ne bakujjako obuzito bw'okusasula school fees. Sasula school fees ng'okozesa DFCU Bank oba weewole sente osasule school fees okuva mu DFCU Bank. Balina abawola sente okuvira ddala ku bukadde 15 okutuuka ku bukadde 4 era nga n'abawanguzi abanaasooka mu wiiki abantu 15 abanaasooka bajja kwewangulira $5,000. Sasula school fees ng'okozesa DFCU Quick App oba DFCU USSD code stabilinya 0# oba genda ku tabi ya DFCU oba agent ebikuli okumpi. So nga ate bw'oba okaluubiriddwa osobola okukozesa DFCU mobile loan ne bakuwa obukadde 5 mbagirawo. School fees sasule ne DFCU banka enerungamizibwa banka enkulu eya Uganda ate n'ensimbi z'abakasitoma zikuumwa butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda paka ku bukadde 10 ne bagamba nti amateeka n'obukwakulizo nabyo bigobererwa. Wetukomye nga mu bigambo bya Ali Khamenei agamba abakulembeze lukiiko olw'aba experts abakugu tibwe muba mulonda ananzirira mu bigere mulondo oyo asinga okuba omulabe wa Amerika. Kakati ku weekend ewedde Donald Trump bamubuuza abamawulire mu Amerika nti owaaye tuwulira Assembly of Experts serabika yagala kusemba ono Khamenei omuto. Nagayo yotayina kyasobola. Yamuyita namba lujega lightweight. Akati member wa Assembly of Experts we yali onyonyolo naga nti olaba sitaani tamusiimye.
kitegeeza ye muntu omutuufu. Oli amuyise namba luje. Naye kati ate ye bamuyita ki? Sitaani. Naye nti olaba sitaani tasiimye ono. Kitegeeza ye muntu omutuufu Kameneyi gwe yatugamba okulonda. Kubanga sitaani tayinza kusiima. Jjukira Trump yali amaze n'okwogera wiiki ewedde nti omusukulu ompya analondebwa e Iran ayina okubeera omu ku basalawo naye ye si member wa Assembly of Experts. Ne Trump ng'agamba naye eddoboozi lye lirina okuwulirwa, ayina okusalawo mu kulonda omusukulu mwaddako. N'olwekyo olaba embeera eyaleese Kameneyi ono omuto. Naye nga tonnavaawo awo wazzeewo of course mulimu mu birugodi Namasuba ndowooza oba Iran balowooza ddala bwe balonda omulabe wa Amerika asinga ne balonda omwana gwe battidde kitaawe baba balonze omuntu omutuufu. Anti nkugambye nti principle esooka kati ono ne bamutta psychological battle esoose baagimeze. Nti bw'oba olowooza nti wabatiisiza bakulaze nti bali gumite. Ate ensobi Amerika gye yakoze kwe kutta asembayo kati teri kyoyinza kubatiisa bw'oba wase Ali Kameneyi kati okutta ono temuli. Kiri kyekyandibadde kisinga okuba kubeewala mu lutalo lwonna buli kaseera ekyo kiwandibadde obatiisa nti bwe mutakola kino nja kutta oli kati gwe watandikiddeko. Kati kibi kyennyo kyoyinza okunyumiza abe Irani bano. Kibi kyennyo kyoyinza okubanyumiza ekisembayo kye watandikiddeko. Ekisembayo kye watandikiddeko. So kwe kusoomoozebwa kati Trump ne banneko balina mu lutalo luno. Kati mbadde nkulaga nti mu mbeera ya bulijjo singa si bino Trump ye yabadde campaign manager wa Mujitaba Kameneyi. Bigabi yamwogeddeko nga erinnya lye litandise okwogerwako n'okutta kitaawe. Kati nga balina okulaga nti tukyali bagumu stability weeri nga omwana yasobola okukijjayo obulungi. Kubanga mu philosophy ya Khomeini ne Kameneyi omugenzi bonna baali tebakkiririza mu bukulembeze bwa nsikirano. Ne Kameneyi kennyini abadde akyogera mu bulamu bwe naye kati embeera ye yaleese omwana okusikira kitaawe. Ekirala nti ekyamazima ebisaanyizo singa ebadde embeera ya bulijjo ebisaanyizo bingi abadde tabirina. Tabeerangako mu ofisi ya bukulembeze ntongole yonna. Mu bamanyi mu nzikiriza naye tabadde bakulu kubanga nogenda mu ttendekero y'eddiini yagendayo ng'ali mu myaka 3. Banna abasingawo batunuulira Balarijani n'abalala bayingirayo ku myaka 2. Ye yayingirayo ku 3. Kyokyola nti bagenze n'okutuuka okumulonda okubeera omusukulu nga tanatuuka ku ddaala lyabwa Ayatola mu nzikiriza y'Abashiya. Ate mu kusooka ssemateeka omukadde yali agamba omuntu yenna okufuuka supreme leader alina kuba ng'ali ku ddaala lya Ayatola. Naye ekyo Khomeini yennyini Iran yakikyusa kubanga ne Kameneyi omukulu kati omugenzi agenda okulondebwa yali tanafuka ku ddaala lya Ayatola. Naye yadde yali tanatuuka ku ddaala lya Ayatola yali ku mutendera gwa waggulu mu byenzikiriza era nga yeebuuzibwako kati ono n'ekyo tekibaddeewo. Naye kirungi nti nakakwakuliza ako kaali kaavaawo mu 1999. So amateeka gabadde tegamukwata nga teweetaga nakola nongoosereza. Naye ng'oggyeko ekyo ky'oyinza okuyita ng'obunafu amaanyi ge we gabadde weewano nti yadde tabadde mu kifo kitongole naye gye bayita kitchen cabinet ya kitaawe yabadde agikulembera era ng'oyinza omuyita nga chief of staff mu office ya supreme leader okumala ebbanga ddene. Jjukira kitaawe amazeemu emyaka 36. Kati oli bw'abanga yabadde kumpi aggala n'okuggulawo oyo ayingira okulaba kitaawe. Jjukira obuyinza bw'omusukulu mu bungi. Muduumizi w'amagye ow'okuntiko yalonda minisita w'ebyokwerinda, minisita w'ensonga z'amawanga amala, minisita wa tekinologiya, yalonda saabalamuzi, yalonda akulira TV y'eggwanga, akulira rediyo y'eggwanga, yataawuluza enkaayana singa wabeerawo okusika omugo wakati wa parliament n'olukiiko lwa Guardian Council kubanga Assembly of Experts etabaganya ekolera ku ye yabalonda abatula mu Expedience Council si Assembly of Experts. Assembly of Experts babalonda bulonzi. Ne Expedience Council yagironda
kati obuyinza bwe bugazi kati omuntu nga yakuta ekisumuluzo kya office eyo ne bwaba talina kifo mu government obumanyirivu buba bunene kati bwagattako emyaka gye yalwanako emitonotono mu lutalo olwa Irani ne Iraq mu gy'ekinaana banywanyi be bangi bwe bali mu Habibu Battalion olwalo bali mu fe byenkizo mu government ne mu bitongole by'eddiini jukira mu Irani omusukulu alina okubanga agatta bibiri obukulembeze bw'enzikiriza ate n'obw'ebyobufuzi kakati omulabanga eyo eddoboozi ly'eddene era ensonda zikulaga nti Islamic Revolutionary Guard Corps n'ekibinja kiri be twayisa abamukyaka mukyaka babadde basinga okumukuutira akadingidi nti yasaanye okubeera kakati ekyo kimuwa enkizo ne gabeera n'amaanyi mu kiseera kino nga yakafuna obukulembeze ng'omukulembeze omusukulumu owa Iran. Okay. Mu lutalo luno waliwo amaloboozi mangi agagamba nti Iran eri mu kweyambisa amawulire g'obukesi aga China. Kituufu si kituufu? Kati kizibu okumanya oba kituufu oba si kituufu. Naye kiwadde oluvuuvuumo olw'amaanyi y'engeri Iran gyekozesezaamu missiles ne drones mu lutalo luno bw'ogigeraageranya ku lutalo lwasembayo emyezi 8 emabega. Byebimu drones ezimu missiles ezimu naye enkozesa nga yanjawulo nnyo mu bbanga eritaweza mwaka. Enkozesa ntegeeza target okusona ky'oyagala ku mulundi guno etuukiriza nnyo kyeyagala okusona okwawukana ku lutalo lwasembayo mwaka oguwedde. Ekiraga nti wandibaawo obukesi bwe yeeyambisizza ku mulundi guno bwetaakozesa mu lutalo olusembayo. Nga bwe weetegereza ku banywanyi baayo ababiri Russia ne China asinga okubanga ali mu mbeera emusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ye China. Kwa Russia ayina ebizibu ebiwerako naye ebyetaaga obukesi obw'ekika ekyo. Ate nga si luvuuvuumo buvuuvuumo enkolagana ku nsonga ey'obukesi mu by'ekijaasi wakati wa Iran ne China yatandikibwako emabega era n'endagaano ne ziruma naye ekibadde tekimanyiddwa obanga batuuse ku ddaala eryo ery'okugabana tekinologi oyo asembayo. Kati kirowoozebwa nti Iran yayinza okuba ku mulundi guno mu kusindika ebikompola ne drone era bikanga ekozesa tekinologi ow'Abachina wa Beidou Satellite Navigation System ng'emugatta ku GPS ey'Amerika Global Positioning System. Kati jukira Iran okozesa GPS njogera kati kutalo lw'omwaka oguwedde olwana ne Isirayiri munywanyi w'Abamerika. Kati kyayanguyiza Abayisirayiri okuwugula ebikompola ne drone bingi kubanga nannyini tekinologi ate munywanyi waabwe. Kati Iran ebadde ekintu kino kigibobbi omutwe okumala ebbanga ddene nti olutalo bwe luli balukawo nga tulina Abamerika nga tukozesa GPS yokka kijja kujanguyira okutunafuya. Naye ate ne China kyali kyagyeraliikiriza dda nti olutalo lw'ekika ekyo singa lubalukawo wakati wa Amerika ne China kuba ne China ng'etambulira ku GPS okumala ebbanga ddene ne mu by'ekijaasi. Kati Abachina kutandika okuyiiya Beidou yaabwe. Oluvannyuma aba Iran ne bagaa nti abaayi naye lwaki naffe tetutandika okukolagana nammwe tuseeseetuka empola okuva ku GPS okudda ku Beidou. Abachina Beidou baagitongoza 2-2. Olw'obukulu bwa Beidou eri China mu kutongoza President wa China Xi Jinping kennyini ye yagitongoza. N'ekifo we yatongoleza kikulu mukolo gwali ku Great Hall of the People mu kibuga Beijing. Ekifo ekyo kikulu kubanga enkiiko za Parliament ya China enkulu we zituula n'enkiiko enkulu
eza Communist Party ya China wezituula n'ebintu ebyenkizo byonna bisabuukulirwawo ne mu 2020 July Xi Jinping omukulembeze wa China yasabuukululira wano technology ono wa Beidou satellite navigation system. China yatandika okutetenkanya technology ono mwaka gwa 1996 oluvannyuma lw'akatuubagira akaaliwo Taiwan. Jukira America eri ku ludda lwa Taiwan. China emanyi essaawa yonna eyinza okwagala okukozesa eryanyi okutwala Taiwan. Taiwan tejja kumala kugakkiriza singa eteekawo embeera banywanyi ba America basobola okujja. Kati singa bajja oba oyingidde olutalo wakati wa China na America naye mu lutalo olwo ng'ate GPS gyokozesa okusindika ebikompola ya America gwe kennyini oba mwenkanya gy'oli okuyingira olutalo olw'ekika ekyo. So kwe kuyiiya technology oyo. Technology omulala avuganya oyo oyina owa Russia ayitibwa GLONASS, oyina ne system ya Galileo okuva ku lukalu lwa Bulaaya. Kakati Iran tennayatula oba ekozesa Beidou oba nedda n'enwana gyerwanyemu yereseewo ebibuuzo ebiyitirivu. Kinajjukira nti mu 2015 Iran yateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya China okutandika okwatagana ku technology ono wa Beidou, naye nga bajja kuyita mu mitendera mpola mpola si ku papa. Kuba ebintu bino bizimbibwa kumala bbanga ddene nga bijja kukozesa GPS. Tokera bukezi nkya nga bwojja mu ttaala ya bbulu n'oteekamu eya green. Waliwo ebirala ebigobererwa biyitirivu so nga tekisobola kubeerawo mulundi gumu. Kati 2015 okuva olwo ne batandika okutambula mpola mpola nga bakyusa. March 2021 ne babaako endagaano endala gye bateekako omukono, Comprehensive Strategic Partnership, bongeze ku speed ey'okuyingiza Beidou mu technology yawo ebyokulwanyisa wa Iran. Kakati olutalo olw'omwaka oguwedde bwe luba lukawo ne balaba bwe bagootaanyiziddwa nga bakozesa GPS naga nti ate ne speed eya 2021 twongere okugirinnyisa. Kakati ekitamanyiddwa olwaleero oba bagikozesa 100 ku 100 olutalo luno we lutuukidde oba bagikozesaako bitundu 5 ku buli 100 nga leo bakozesa GPS, ekyo ansa yakyo nzibu mu kiseera kino. Naye ng'obubonero bungi bulaga nti Beidou satellite navigation system erabika eri mu lutalo luno. Jjukira wiiki ewedde bwe twali twogera kuko bimu ku byokulwanyisa ebikozeseddwa twaga nti guno nagwo kumpi gufuuse musono gwakwolesa byakulwanyisa. Era ekirala amaanyi system eno gerina oba ekyenjawulo kyereeta nti mu nkola yaayo missile ne drone ne bweba egenze mu bwengula eyo ng'eri mu kilomita 200 abaagisindise basobola okugiweereza obubaka obulala. Kakati kitegeeza nti esobola okukyusa direction. Kati ekyo kirungo kiba kipya Beidou kyebeereeta mu lutalo. China omukisa gweyina mu lutalo luno nti eri mu gukozesa okugezesa technology ono kuba lutalo lw'amaanyi. Kizibu okusanga olutalo oluli ku ddaala ery'amaanyi ag'ekika kino. Kati efunye omukisa ogw'obwereere okugezesa technology yawaayo. Ate era kigiyamba n'okumanya nti obusobozi bwa America bukomawa mu kuwugula ebikompola singa babisindikiddwa ng'abisindisa akozesa technology ono. Kati information eyo bagifuna ate baddayo mu fumbiro okwongera okwetegereza. Katukomewo. 88.8 CBS FM. Akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kategeeza ab'ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abalonzi n'abantu bonna nti nno ku lw'okunanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokusatu lwe lunaku olw'okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu bitundu okulonda gye kutaamalirizibwa. Akakiiko kakubiriza mwenna okujja mu bungi okulonda abakulembeze bammwe era okulonda kutandika ssaawa emu ey'okunkya kakomekerezebwa essaawa 10 ez'olweggulo. Musabiddwa okukuuma obuntubulamu n'okugoberera amateeka g'ebyokulonda.
ebyokulonda obubaka buno butuusiddwa akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission. Aba Healthy Heart Foundation bakutuusaako etendo worship concert 2026 ku Lwokutaano 27 March ku Hotel Africana mu Kampala. Kano ke kaseera k'okusinza akaleeta wamu abantu abakkiriza mu Kristo. Tosubwa abayimbi ba gospel ne choir ez'enjawulo nga Pastor Wilson Bugembe, Christ the King Choir, Golden Gate Choir, Springs of Life Choir, Jehovah Shalom, Pastor Twina Herbert n'abalala. Tutandika ssebo 10 mwezi Kawungezi era ng'omugenyi omukulu ye Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ensimbi zonna ze tunakuŋŋaanya za kuwagira omulimu gwa Healthy Heart Foundation ogw'okuwagira abaana abalongoseddwa emitima. Gula tikiti yo oba waayo ng'oyita ku kibanja kya attendo.healthheartfoundation.org. Tiketi ya mitwalo 3, emmeeza ya bukadde 3 n'obukadde 5. Kuba essimu nooti 775 oba nooti 756 osobola n'okugula tiketi ku reception ya CBS Radio oba BBS Telefina. Bitegekeddwa Healthy Heart Foundation ne biwagirwa Chabasa Fama, BBS Telefina, I&M Bank, Kironde Family Foundation, Bake for Me, Scanad, St. Joseph Hospital Wakiso ne St. Mark's College Namagoma. Silver Seeds Uganda Limited, yali East African Seeds, ekulete nyanya King F1, inongate otoka, gekulina muna kunkaga zokka, olususula lugumu, egeja, atenga tekola kachere, pepa Guarantee F1, ononga abala nnyo, tagongobala, atenga omunogere banga panvu, kone kasoli we Kenya hodari, gakulina myezi 3, aweke emisoli 2, avamu akawunga akawoma, tatawanyizibwa birwadde, atenga azitoa, eyetaze ensigo za Silver Seeds, yali East African Seeds, zisange mu Kampala, awali Shoprite, ekawempe ku ofisi zaabwe ne maduuka agatunda ensigo n'eddagala okwetoolola Uganda. Bakubire ku simu nooti 7 nooti 5 53 32 46 oba nooti 7 nooti 4 22 33 nooti 3. Mu nkola empya ya digital tekikwetegesa kutindiga lugendo kuleeta kirango kyo. Kiweereze ng'oyita ku WhatsApp ya CBS eya nooti 7 nooti 1 65 62 83. Okikola otya? Saving namba eno mu simu yo. Genda ku mukutu gwo gwa WhatsApp wandiikamu ekigambo CBS olondeka ekika ky'ekirango ky'oyagala okulanga kyakufiirwa, nyimbe oba business. Obubaka bugenda kujja nga bukugamba nti weereza ekirango, londako option 1 ey'okuweereza ekirango. Awo londa ekika ky'ekirango ky'oyagala okulanga, wandiika ekirango kyo nga bw'oyagala kisomebwe. Londako radio ki gy'oyagala okulangirako, 88/8 oba 89/2. Olondeko obudde mw'oyagala ekirango kyo kiyitire ng'osinziira ne ku muwendo gw'ensimbi. Bw'oba okkiriziganya n'ebyo, sasula nga weeyambisa Airtel oba MTN Merchant Code ekuweereddwa. Enkola eno ey'okusasulira ku Merchant Code ekuyamba obutasalibwa ssente. Bw'omala okusasula, weereza ennamba gy'okozesezza okusasula. Kasitoma waffe omulungi, tukwebaza okutambula naffe mu nteekateeka eno empya eya digital. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku karikulamu empya. Abayizi b'eriisaako bibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okomya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD, ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu nooti 753 88 nooti 3 oba nooti 772 85 28 58. Ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Mityana Standard Kagavu 88 CBS FM. Hogo Pig Concentrate sikali mu kiro 12 katabula kiro za chachu 10 ate tebe kikulu kiri wakiso ku Jane Francis Plaza baina n'amatabi okwetololwa eggwanga osobola bakwira ku 0708 5645 munya. DFCU Bank ekwewudde mu nsasula y'ebisale by'essomero omuzadde. DFCU Bank tamweno egifudde mpewufu joli anti DFCU Bank ekujjeko akazitaka okusasula school fees okwetololwa eggwanga. Sasula ebisale by'essomero ng'oyita mu DFCU Bank oba weewule wakati wa $5 ne $4 bw'onaabeera omu ku bantu 10 abasoose ojja kuwangula $5,000. Kyangu nnyo sasula school fees ng'okozesa DFCU Bank Quick App oba USSD code bawenyige *240# oba genda wa DFCU agent oba kutabiri kuli okumpi ku bank ekuliranye. Osobola n'okufuna DFCU mobile loan
okutukira ddala ku miliyoni 5 mbagirawo ku simu yo era ng'oyise ku DFCU Quick App USSD code *240#. Wejjeko akazo k'okusasula ebisale by'essomero ng'okozesa DFCU banka eno lungamizibwa banka enkulu eya Uganda ate era ne ssente z'abakasitoma zikuuma butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda wakiri paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Superlady ekuletedde ekyenjawulo gwe ayagala enviiri enzirugavu naawe alina envi nga zikumazeewo wegulire DFCU wegulire Superlady black shampoo odugaze enviiri zo ate bulungi nnyo nnyini ddala. Nyiga 0772 oba 0772 tayari kale powder ke kanzali kiwetaaga mu nvaazo zikuwomere kwekyemisana kino ekyerwaliro oba nvaaki gweteka mu tayari kale powder embeera ejja kukyuka. Balina ne maize flour awamu ne tayari tangawizi tea. Banava aba Airtel ne bagamba sigala ng'owuliziganya n'abooluganda wamu n'ab'emikwano ng'okozesa Airtel voice bundles wamu ne data bundles. Airtel sigala nga ekugatta obudde bwonna. Nyumirwa internet esinga okudduka obuweewo ne deal ku masimu g'okubanga okozesa My Airtel app oba nyiga bunyizi *100# ofune smart voice deal za data ezakabi ku Airtel. Airtel erungamizibwa akakiiko akafuga ebyempuliziganya mu Uganda Communications Commission. Ne wabaawo ebibuuzo wano njabiga talumu bivudde wa ssente za Paul Gayaza n'agamba mbuliza Dr. Sam Kazibwe, why have the British taken so long to join the American war on Iran? Ekyokubiri, why doesn't America have a defense treaty with Israel? N'ekyokusatu, would the defeat or even regime change in Iran as touted by signal and end to Israel wars in Middle East? Mukama wange ebibuzo ebyo byobodda mundo satumbe nja kutandika n'ekisembayo. Abuuza Netanyahu kyayagala ekyokukyusa gavumenti ya Iran singa bagikyusa ebizibu bya Isirayiri n'amawanga amalala mu kyondo kya Buwarabu gaba gaweddewo. Nedda, kubanga Iran yali ebeddewokko ng'agikulembera munywanyi wa Amerika ne Iran. Naye olutalo olw'amaanyi mwe baali battira Isirayiri mu 73 Amerika n'eryoka eruyingiramu eyali akulembera Iran yali alinnya mu kimu na Amerika nga talina buzibu na Isirayiri, Shah Muhammad Reza. N'olwekyo ekyokukyusa gavumenti ye Iran tekimalaawo bizibu bya Isirayiri. Yo ansa nyangu. Ekirala wabuuzizza nti lwaki Amerika talina defense treaty na Isirayiri. Ndoza defense treaty gyoyogerako ngefaanaganako n'ennyinga ey'okutaano eya NATO nti bw'omukwatako naffe tujja. Kakati endagaano eyo teyeetaagisa kubanga kiri mu giraasi nti Amerika ne Isirayiri beebamu. Era yali naffe wiiki ewedde nakugirayo ebigambo bya Marwan mu kubataputa b'ebyobufuzi ku Al Jazeera ko byayogera nti toyinza kubuuza lwaki teri beesi ya Amerika mu Isirayiri. Isirayiri yonna beesi ya Amerika. So kakati buli kyeyagala Isirayiri esobola okukikozesa singa eba ekyetaazi. N'olwekyo kati teyeetaaga kuba na beesi yaayo mu ggwanga lya Isirayiri. N'olwekyo ekyo kifaanagana ekya defense treaty. Amakulu gaayo ge gali waawo. Ku kibuuzo kye ekyasoose, Bungereza lwaki yeesisigiriza nnyo okuyingira olutalo luno? Bungereza yeesisigiriza lwa nsonga nti Keir Starmer ne gavumenti ye tebalaba makulu mu lutalo luno. Iran ebadde mu nteeseganya ne Amerika. Era ekyamazima ng'eseeseetuse ku nuclear. Jukira batandikira Muscat mu Oman ne bajja ne batuula omulundi ogwokubiri Switzerland, Geneva, ne bakomawo Geneva omulundi ogwokusatu. Wiiki ewedde babadde baddayo Vienna. Naye ng'ekyamazima Iran bw'otunula draft yaayo ng'etandise okuseeseetuka ku nsonga za nuclear. Kakati Trump ekyamazima ekigendererwa kye tekyabadde kya nuclear, ebigendererwa bye birala. Kati ng'alaba nate bwe bakkiriza byayagala ku nuclear, ate ekyokulwana kiba kijja kuva mu ddiiro naye ng'ate ye kye yeetegekedde.
so kyekiro kyola nti Bungereza n'amawanga agawerako ku lukalu lwa Bulaaya gesisigiriza nnyo okuwagira America mu lutalo luno. Spain teyakomye nawo yo yagaanira ddala okozesa beesi zaayo ate olunaku olw'eggulu Samisa wa Spain yatuuse n'okuyitayo omubaka we mu ggwanga lya Isirayiri namugamba vaayo era mu kikolwa ekisindika obubaka eri Isirayiri nti yo Spain tewagira lutalo lugenda maaso Iran. Okay. No wabaawo media shutdown in Israel. Why? Kubanga Isirayiri eyagala narrative yayo yebe etambula. Nti obulumbaganyi nga bwe bukoleddwa kati nkulaze abantu abakeekubira endulu eri gavumenti ya Isirayiri bali mu 10,000 motoka ezonoonese zisoba mu 100 amayumba gali mu 10,000 nabala kati ebyo tebisobola kwonooneka ng'obulumbaganyi si bw'amaanyi. Nolwekyo Isirayiri teyinza kukkiriza bugazi bwa kwonoona bintu ebyo kutambuzibwa mawulire kubanga entalo bazirwana ku ttaka ne bazirwana mu bbanga ne bazirwanira ku mazzi ne bazirwanira ne mu bigambo kati amawulire bye bigambo ekigenderero ganti gwe buli woowulira akakubye n'ojja nti nze ndi wali jazira ndi wa CNN njagala kateekayo kikirwa ki Isirayiri tekyagala kubanga eyagala narrative yayo wabweru ne munda ebenga yeju controlling. Okay. Isirayiri kino ekigituuseeko kyali kigituuseeko kino no kitono wangi mu 7 yafiirwa abantu abakunukiriza mu 3 mu lutalo mwanga gabo Warabu gali gegasenga gajirumbi era Amerika ye yabazaayo n'olutalo oluwedde obulumbaganyo bwakolebwa ba Hamas bokabo obulumbaganyo bwakolebwa ba Hamas mu kiro kimu bantu 1200 ne battibwa. So bo tunulira kukulumya okulumya okusinga wano kubaddewo nga kungi sebo embozi tebankadde awangale Ssaabasajja. Archbishop of the Church of Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu. For tickets, do call 0779 255808. Kale n'olaba ku TV ya James konna kalungi. Mukyala we ayagala ofune looni agamba nti weetaaga oggulayo TV ennene olwalekerawo okukyalakyala ewa neiba nti ofuneyo ne ku bifaananyi eby'ebbeeyi ebirungi kubanga bireetera ennyumba ye okufaanana obulungi ennyo nti mu kifo ky'okumumalako emirembe ng'omubuuza lwaki akomayo waka nga buyise oguleyo ku kitebe ekikola masaagi n'omufaliso guno oguleeta akabugumu ng'ebiri mu kisenge kya neiba. Ekirungi olina Absa looni zaffe tezaateekebwawo kukyusa balala be bakola nga bali naawe zaateekebwawo okuyamba bizinesi yo okula. Tukyalireko okufuna bizinesi looni ezikuyamba w'ozeetaagira ddala. Absa, your story matters. Absa Bank Uganda Limited eyawandiisibwa ku nnamba 2227 eriŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda ne ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuusiza ddala ku milioni 10. Omusuuzi tegama wano kuluno Ship Cargo Tonight oba Sifco e Dubai eyatandikibwawo abasuuzi ekitagoro kati ekoze ennongoosereza okwewala okulwa kwa kago okubadde kufuusa ekizibu era bwetyo etongoza saavisi empya gyeyise Cylinder Group Edge Cargo Service. Mweno service omusuubuzi ne bw'aba talina tin number oba PIVOX certificate ayambibwa mu mwezi gumu gwokka ku mazzi ne ku nnyonyi ebyamaguzi byo mu nnaku 5 zokka omusuubuzi oba ofunye emmaali yo awatali kulinda muntu mulala yenna. Tike Mario mu nkola ya Cylinder Group Edge Cargo Service okekkereze ku musolo awamu ne speed gy'otafunangako. Okumanya ebisingawo kubira David K Tonight e Dubai ku plus 97298 noti 5 nkiddamu plus 97298 noti 5 oba noti 3 njiddamu noti 3 Teweelabira Ship Cargo Tonight oba Sifco e Dubai.
akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kategeeza ab'ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abalonzi n'abantu mwenna nti nno ku lwokunanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokusatu lwe lunaku olw'okulonda abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu bitundu okulonda gye kutaamalirizibwa. Akakiiko kakubiriza mwenna okujja mu bungi okulonda abakulembeze bammwe era okulonda kutandika ssaawa emu ey'okunkya kakomekerezebwa essaawa 10 ez'olweggulo. Musabiddwa okukuuma obuntu bulamu n'okugoberera amateeka g'ebyokulonda. Obubaka buno butuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ekituufu kiri nti bw'oba tulina ky'omanyi gakuweebwa munno. Mukyala wa Saabayaga w'e Mexico El Chapo okuva mu kkomera mu Amerika nga n'ekibonerezo kye ekyamuweebwa eky'emyaka 3 tekinnaggwako. Gakuweebwa munno. Baamuwa mitono okusinziira ku misango gye yavunaanibwa. Yo okwawukana n'ebba yakkiriza emisango gye baamuvunaana egyekuusa ku njaga era ne yeegayirira omulamuzi amuwe ekibonerezo ekisaamusaamu. Gakuweebwa munno. Tuba tuli myaka 2. Enneeyisaayi mu kaduukulu yaleetera abakwasisa b'amateeka okwongera okukendeeza ku kibonerezo kyo. Kati nno tovanga ku pulogulaamu yaffe eno gakuweebwa munno okwongera ku kumanya kwo wano ku Chabasa Fama. Buli kadde CBS FM ey'obujjajja. Ebitala bya Senguri now kitegeeza we need to go now kanjiteke ku radio CBS atovango kumbaya no